Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga oba okoze ki nga woba ogirabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Tusanyuse okubalaba okujja okutukungubagirako muwala waffe ono. Ekyamazima kiri nti tuli basanyufu nnyo okujja muwala waffe ono Diana abadde asoma ku Kumba University. Kitalo nnyo okubanga obulamu bwe bwagenze taata w'omwana uno wano omwami Ssenyinde Sam musajja nekolera jange banaye mpolampola oba tuyinza okumuyita businessman mwami mulimi. Abassebo ne bannyabo ebiseera ebisinga abantu abazze wano amawulire go muli mu kugasaka mwebale nnyo naye tuli mu kukungubaga. Omwana waffe ono yatugenzeeko mawulire mwagawulidde bulungi. Embeera yonna eyabaddewo tujja kwongera ogibategeeza naye twongera okusiima abantu b'oku kyalo kuno Kyebandu n'ebyalo ebirinaanye mwenna abawulidde muwala waffe ono ng'atugenzeeko ne mujja okuva olunaku olwajjo n'okutuusa kati okubanga mukyaliwo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tulina baganda baffe okuva mu kyalo mwebale nnyo gye muli eyo. Bakojja okuva mu kyalo mwenna gye muli eyo. Twagala okwebaza omubuulizi ava wano okubanga azze tuli owa ku myoyo oba oliawo n'okusabira ku mutamu muwala waffe ono eyatugenze. Abassebo ne bannyabo ebintu si byangu. Obulamu buno we tutambulira tutambula nga leero bw'oli enkya tokola ki enkya toliiwo. Mwe abaana abakwata amawulire ba tiktokers n'abalala ne babuloga ng'omuntu bayogedde emabega obulamu bubikwate bulungi kubanga ebintu bingi bye twogera naye oluusi ne bituveeramu obuki obubi. Naye muwala no tumulabiridde tumusomesezza ng'etujja okubabuulira byonna abadde mwaka gwe gusembayo era tuli mu nteekateeka ey'emikolo gye. Naye Katonda bw'atyo we yakoze eki we yageze. Ffe nno nga famire tuli basanyufu olwa Katonda obudde obwabukoze eki bwamuwadde kubanga abamu bafiira ku mwaka abamu ne batabana mu luki nga mu lubuto. Naye twongera okwebaza Katonda twebaza bwebaza era tusaba Mukama Katonda omukama amuwumuze emirembe.
mwebale nnyo mwebalire ddala. Tweyanziza nga tweyanziza. Taata amaanyi talina goge mazima. Muganda we yasobodde okuvuga eri gy'ali erya ddala oba munnaye naye nasiye tweyandigenzi bw'oba otunuulira ekifaananyi kye naye munnaye ye Katonda